baddemu. Jjukira nti ekitongole kino eky'ebyenjigiriza kyali kyavaayo nga kyemulugunya nga kigamba kitongole yes bano abamakinga empapula bavaayo nga bemulugunya nga bagamba baagala babongere ku nsimbi ez'okumakinga ebigezo, naye ebigezo ebyali byogerwako by'ebyekibiina ekyokuna oba giyite senior 4 era nga bino tebinnafuluma naye nga mu kaseera akatini nibyo bigenda kubanga bifuluma. So bano ababaka balabye nga tewali nsonga eyinza kubanga yalemesa ekitongole kino oba abagolola ebigezo bino okubanga bakolawe batyo. Bano kye bagamba nti wayinza okubanga waliyo omukono omulala omunene okubanga gwe gwalagira wabeewo directives oba bano nga balina ebiruubirirwa byabwe nabo oba oliawo nga balina amasomero gaabwe agali eyo nga be baayagala bayiseewo. Munnange no mu kusooka amyuka Speaker Parliament Thomas Tayebwa era nga yakubiriza olutuula luno ategeezezza nti akkiriziganyiza nabo mu kusooka n'agamba minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ndowooza byonna abiwulira era abifunye, njagala abinootinge ajja kujja atunnyonnyole lwaki kiriwo ekityo. Naye munnange wano omubaka owa Jonam County munnakibiina kya NRM omukulu Emmanuel ayimuse n'agamba bannange mwe lwaki mulowooza nti districts zammwe zokka ze zirina okusinga kyawandiikibwawa kweyagaliza kwa kikaaki mululu gwa kikaaki mwe babakammwe olw'okubanga gundi zammwe districts zammwe tesize ezasinze zikampala simanyi mukono simanyi wakiso kati amangu ago mukola ki mujja muleete ensonga zammwe mu palamenti nga mbaddenga mukola bulungi nga ababaka ova mu districts endala tebavaayo kwemulugunya yenga wabadde tewalingawo kwemulugunya nga mwabasinga olw'okuba ku luno ebibuuzo byabakubye kati ensonga lwaki muvaayo mutuleekaanira nti simanyi mwagala wabeewo okunoonyereza baddemu bama simanyi muli rede ensonga zikwataganira wa ne palamenti lwaki muzireeta wano. N'agamba ye kennyini yaliyo nga bareleasinga nga bafulumya ebibuuzo buli kimu kyannyonnyolwa nga tewali kulaga nti beekubidde simanyi waliwo sayidi simanyi ate kola biki. Bannange twagala ensonga omanyi ayogedde ng'engeri gy'ayogeramu ng'olabira ddala yefudde nga Speaker Parliament n'agamba twagala muleete ensonga eziruma abantu baffe naye so seezo ensonga zirina kubeera wabweru wa palamenti era ensonga ezo muleke abazadde bannannyini masomero be baba bakwasaganya ensonga ezo n'abaana baabwe so si ffe babaka kutumenya bw'ate tuyingire mu nsonga ezo haramu haramaini tetuyinza kikkiriza ako takoogedde nze akoogedde. So munnange bw'ayogedde bw'atyo Deputy Speaker Thomas Tayebwa abadde akkiriziganyiza nekiri ekyasoose era ng'alagidde minisita ow'ebyenjigiriza annyonnyole naye munnange oluvannyuma omubaka w'e Jonam County bw'ayogedde ebyo byonna amangu ago ne Deputy Speaker n'amwegattako n'agamba yes zino ensonga si za palamenti. Mu bufunze Speaker n'agoma ensonga ezeekuusa ku bigezo ku kitongole kya UNEB mu palamenti n'agamba no ezo ensonga abazadde n'amasomero beekwasaganyiza ensonga zaabwe temuddamu tutawaanya ensonga ezo saagala kuddamu ziraba nga ziyingidde mu palamenti wano era ensonga ezo leka munannyini masomero bakole okunoonyereza kwabwe kye banaatuukako bakikwasaganye. Ffenna wano tuli bazadde, omuzadde alina omwana nga yatudde P7 ng'awulira naye tiyamatidde n'ekyo kikwasaganye nga ggwe omuzadde so si palamenti. Kitegeeza omuzadde ali eyo abadde alina essuubi nti oba oliawo palamenti egenda kubanga emuyambako okutuusa eddoboozi lyayo okulaba nga ekitongole kino eky'ebyenjigiriza manya ekyebigezo ekya UNEB kibaako kyekikola. Mukwano gwange okose kuhose mu Galumonde tewali kikoleddwa era nga ensonga bagambye muzeemalire mukwatagane n'ekitongole kya UNEB naye nga ani g'ogenda okwatagana naye ani g'ogenda osisinkana. So munnange embeera y'obwetyo weebadde mu palamenti naddala ku nsonga ezeekuusa
ku bigezo. So kati munnange katulinde ate ebya senior 4 binaaba bitya, gwali eyo olowooza kinaaba kitya, bigenda kuba birungi oba biyinza okusinga waate, biyinza okwongera okwonooneka obwonoonesi. Yegwe olowooza ku mbeera eno etandikiddewo nti kati zino amasomero g'eno gatandise okukola obubi, olowooza tekiyinza kutambulira awo abantu nekitandika n'obava mu mutwe ne batuuka ne bakimanyira nokimanyiira nga bw'olaba nti waliwo abantu abimu ebintu ebibeerawo nga bagamba ffe byonna bye twabimanyiira, ebyo tebikyakula mawulire. Kikeye musamu katonyeze mwenda PAL FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo Omuzirambogo Namagembe Joelia. Kino kyangu nnyo subscribing teekako omwezi gw'oguddako ku Star Times olyoka onyumirwe upgrade oba okulinyisibwa ku bouquet eddako ku bwereere. Gwe Nova customer teekako play for copper bouquet olyoka olinyisibwe okudda ku basic bouquet eddako ku bwereere. Ate mwe bakasitoma balina dish owa Nova customer teekako play for special bouquet olyoka ofuna okulinyisibwa odde ku smart bouquet ku bwereere. Ng'ate kyo si kyokka, bakasitoma bannamukisa bakwewangulira omukisa ogwekwewangulira ebidabo mbagirawo okwonna okugirako ne ZTE Nubia smartphones. Kino kiyitirivu Star Times ekikoledde mu biseera bino eby'ebikujjuko. Ekyokunywa kya Rockboom Uganda Premium Energy Drink kiri wano okwongera amaanyi mu lunaku lwo. Fuula obulamu bwo obw'amaanyi ne Rockboom era ofuga olunaku lwo olw'omugaso gwe ogw'amaanyi ogw'ebirungo n'obuwoomi obugumu. Ojja kuba toziyizibwa. Funa amaanyi era osigale ng'okkakkanye. Rockboom akolewa Harris International Limited. Rockboom tatundibwa eri abaana, abakyala ab'embuto n'abayonsa oba abantu abalina emibiri egitakwatagana na caffeine. Oli wakati mu program bibadde bitya mu Parliament. Program bibadde bitya mu Parliament ekuleeteddwa Kira Junior School erisangibwa ku Mamerito Road mu Kito Ekira. Essomero lya Kisulo n'eri abava ewaka lisomesa amasomo gonna n'eddiini. Tuwandiika abayizi okuva ku baby class okutuuka ku P6. Tulina buli kimu ekifuula omwana wo w'omugaso eri eggwanga. Kuba ku 0752 65 37 31 oba 077 82 78 71. Kira Junior School Kito, in pursuit of faith and wisdom. Wabulonyirira onneke wayambaddirira akankubye nawe leka ate shishi lina okusima mukama kyakoze ate oli mu kiraasi yowe kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba oba I feel how or I feel what Hello Emboozi bw'etandika okunyuma manya kiri beta ku Manda Mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne Manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *149# oba kozesa Manda app okwefunira bundles zino ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Musanvu katonyeze mwenda PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Omuzirambogo Namagembe Joelia. Ge mannya gange mukwano gwange. Abaana bazzeyo ku masomero abamu tebannaddayo bagenda kuddayo Sabbiiti eno yennyini ku Sande. Nkwanjulira essomero erya Hitali International School era nga essomero lino liri ku syllabus 2 era nga bano bali ku Cambridge curriculum era wamu n'eddiini. Mukwano gwange nkutegeeza nti bano basomesa ebyenjigiriza ebya theology ebiyite ebyeddiini wakati mu madaala ga Hidadi Kosane Thanawi era nga bafulumya omwana ali ku mutindo gw'ensi yonna nga n'Oluwarabu abalufuuwa bulungi nnyo ddala. Bano bakutegeeza nti bayina ne Hafidhu program era nga bakwasisa omwana wo Qur'ani ku mwoyo kiyite Quran memorization era nga ekigendererwa kyabwe kyakuweereza nga essomero liri ku musingi gwa nsi yonna kiyite international. Bano munnange ebyempisa babisimbirako nnyo ddala essira era nga eddiini y'Obusiraamu tebagyesambirako ddala bagikulembeza nnyo. Itihad International lisangibwa wali ekira mu Kampala era nga okuwandiisa abaana kukyagendera ddala mu maaso era nga nkutegeeza nti okuviira ddala ku kilaasi ya 7 okutuuka
okutuuka ku kilaasi ya 13 mukwano gwange bakyawandiisiza ddala abaana okumanya ebisingawo osobola okuyita ku noti 772 ana 376 oba osobola okuyita ku noti 7 noti 5 noti 7 8 be bayita International School. Mukwano gwange osobola okubanga obeeyungako igwe ali eyo Broadway High School omuzadde yenna yandyetaaze okuleeta omwana we okufuna okugunjula okulungi mutwale mu Broadway High School erisangibwa wali akawempe basomesa abaana eddiini n'ebyensi era nga bafaayo nnyo ku kuyiga kw'omwana wo empisa enneeyisa bagifiirako nnyo ddala ennyo era bagiteerako nnyo ddala essira obuyonjo saako n'ebyokwerinda biri ggulugulu gwe mukwano gwange yandyetaaze osobola okuyita ku noti 392 noti 1774 oba noti 7 noti 3 95 beba Broadway High School abasangibwa wali ekawempe. Tushagendera ddala mu maaso era nga ensonga ze tulimu za Parliament bibadde bitya mu Parliament ebimu ku ebyo webiteewo bibadde mu Parliament naye nga bw'omanyi nti ensonga endala nga ze nkugambye nti okimanyi nti twetaaga ffe ba gavumenti oba ffe abantu b'ebunyolo twetaaga ensimbi obuwumbi 8.5 okusobola okugula emiti egiri mu ttaka ettaka kwe twagala tuzimbe university oba ssettendekero mu bitundu by'ebunyolo. Jjukira nti bw'otunulira regions ezisinga bunyolo y'emu ku ezo ezitalinaako wadde university era ng'abayizi bonna abamala okusoma senior 6 bajja eno Kampala bwe batajja Kampala bagenda bitundu ebirala okitegeera okusobola okufuna obuyigirize obwa waggulu. So munnange tulabye nga abaka ba Parliament abava mu bunyolo abamu nga bali wamu n'abakulu abatuula ku kakiiko akaweebwa eddimu ly'okunoonya ettaka kwe banaateeka gavumenti kweneezimba university ey'ebunyolo naye munnange bano olunaku lwaleero balabiseeko mu kakiiko ak'ebyenjigiriza era nga baleese okubanjulira bukyawe bigenda okubeera. Jjukira olunaku lwaleero akakiiko kano kabadde nabo kasisinkana regions ez'enjawulo boogere ab'ebusoga mu byenjigiriza biri bitya Buganda tetuli bubi era bwe tebabaddeemu naye nga ku luno ab'ebunyolo bye batunuulidde bano bazze ne bawa endowooza yaabwe ne banyonnyola kisaawe eno ekiriwo era nga bagamba nti waliwo eyabawa ettaka naye ng'ettaka eryo eryabaweebwa liri ku eka 10 naye ng'ettaka eryo oli yalibawa buwi naye nga kweri ettaka eka nga 2 kuliko emiti gye gy'oyinza okuyita payini naye tekuli kye yabawa kyapa okitegeera teyabawa kyapa naye nga yabawa ki yabawa ettaka nabagamba mbawadde ettaka lya bwereere era muzimbeeko university naffe tukulaakulanye ekitundu kyaffe era nga bano bagamba nti ono yabawa ettaka ye yabategeeza nti ki omukulu bagambe nannyini ttaka bamuyita Dr. Henry Wamani yes ye yabawa ettaka ku bwereere ate era n'abagamba nti nje sikiinaako buzibu singa musasula emiti gyange egiri ku eka 2 naye ng'egyo emiti njagalamu obuwumbi bw'ensimbi 8.5 singa muba mwagala okukozesa ettaka lyange eryo. Mu kusooka yali abawadde nga takyogeddeeko era nga bano bali mu nteekateeka ezaagala okufuna ssente gavumenti ebakwasizeeko bazimbe ssettendekero eno naye munnanga ate oluvannyuma ono n'abagamba mbawadde ku bwereere naye ate emiti gyange gino egya payini we mbambalabala egiri ku eka 2 sente ziba ntono nnyo ezo ze mbagambye obuwumbi 8.5 obwo busente butini nnyo. So munnange bano abakulu baddusezambwa ne baddukira mu kakiiko okubayambako era nga bano babadde bakulembeddwamu omukulu Karubanga Jacob Atieno era nga y'omu essentebe ow'omukago ga Parliament oba wakabondo kabaka ba Parliament abava mu bunyolo kw'ossa n'abalala ab'enjawulo. Munnange bano bazze nga bategeeza namwe mutuyambe ettaka lyatuweebwa naye twagala kutandika kuzimba naye obuzibu tetulina ssente. Omukulu Dr. Henry yes oyo gwe mbagambye omukulu Dr. Henry Wamani ayagala tusooke tumuwe
ezo ate tetuzi mutuyambeko mukiteeke mu budget at least government esobole okutuwa ssente ezo. Ababaka ne bagamba naye mugamba mutya nti oli yabawa ettaka ery'obwereere ng'ate abagambye musasule obuwumbi 4.5 olaba abawadde lya bwereere. Ye n'ekirala oyo bawa ettaka Dr. Henry bawa ettaka yabawa ekyapa nga bagamba ati atwataka kati olw'omuntu aba abawadde ssaawa yonna oli waakuwa awantu okozeseewo waba takuwadde wa bwannannyini nga toyina kyapa kitegeeza ssaawa yonna asobola okugoba asobola n'okuwamba ebyo by'oba otadde ku ttaka lyo. Ne babagamba lwaki temunoonya ettaka eddala okusinga okwesiba kw'eryo ate weni ate biki tetulina ssente era neyo ensonga lwaki tuzze ekituleese wano lwakuba tetulina ssente nga twagala mutukwasizeeko mukkirize tuteeke mu budget. Jjukira olunaku olwaleero palamenti akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira lwekanjulira ki palamenti mu bujjuvu alipoota so kati twagala naffe tubeere mu ezo alipoota nti abantu b'e Bunyoro beetaagayo obuwumbi bw'ensimbi 4.5 okulaba nga tusasula emiti gy'omukulu munnanga aleme kwefuula ate tujjako kifo. Abapalamenti ab'enjawulo bakubaganya empawa nga bagamba no kino tekikkirizika mpozi nga waliwo ali emabega waakyo ate omuntu ogamba omuwadde ettaka kati ate lwaki omusasuza ensimbi ezo zonna miti gyaki ekyo emiti gya goldi gya siliva gyaki maama miti kyejo egigula obuwumbi sinabukadde wabula buwumbi emiti egyo bamu kawumbi akamu nekigenda mu buwumbi obubiri buwumbi busatu buwumbi buna. Yaraba awulira ensonyi n'atagamba butaano n'agamba kale ku butaano kambajjeko era 5 bubeere obuwumbi 4.5. So munnange nawankubadde nti ssentebe w'akakiiko ye alabisenga abantu bano aguze ekirowoozo kyabwe eky'okubanga babawa ssente naye munnange omukulu James era nga yono ssentebe w'akakiiko kano agambye nti tugenda kola okunoonyereza okumala tuzuule ki ekituufu ekiri ku ground oluvannyuma ate tulabe ekyokukola. Naye munnange babaka bagambye ekyamazino tuli ku nsimbi za muyi wa musolo zitwagala okuzannyirako kitegeeza bayinza n'okubanga na muntu wa gavumenti ayerimba nti abawadde ettaka lya bwereere era nabagamba ye n'ekirala lwaki mwesiba kweri ettaka ery'obwereere mugende munoonye ettaka eddala bwe mumala okulinoonya mutuleetere wano tumanye nti ettaka lye mwafunye oba ikabweziti tunoonye ssente tugambe gavumenti ekkirize palamenti eyise ssente ezo bagula ettaka gavumenti ebitundu by'e Bunyoro bifune university kiba kiswaza nnyo region okubanga ey'e Bunyoro nga region zezisinga olaba ne Busoga nayo erina university yayo Busoga University nawankubadde tenatandika jjukira yo Busoga University naye baddemu kwezo bano ababaka okuva mu Busoga nawo abadde bamu kwabo abayina okupresentinga oba okulabikira mu kakiiko ako okunnyonnyola bo ewaabwe kiri kitya ku byenjigiriza naye kibadde kya ssanyu nti bonna babaddemu era nga bano bagambye bo batuuse ku nsonga yaabwe bo bagambye fe ab'e Busoga alhamdulillah ekyo nze akyogedde tebakyogedde nga bagamba kitegeeza nti bo tebali bubi okitegeera nga bano bagamba ife Busoga twazimbako university yaffe lwakuba tennatandika era mu guno omwaka mu mwezi ogw'omunaana tusuubira okugulawo mu butongole lwakuba ekiriwo yeetaaga okuddaabirizibwa era nga twetaaga ensimbi ezisoba mu buwumbi ngaana nesente nga musaba nnyingi obuwumbi mu bumanyi oba musimatuka busimatusingwama mutegeeza bukadde buwumbi ati sikoma ndigambye obukadde obusobanga mwana naye obuwumbi enewe munnange bano nga bagamba omukulu Margaret Mahoka ng'ono atuula akakiiko kano ak'ebyenjigiriza ate era nga yavunaanyizibwa ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana era nga mubaka w'e Namayingo ava mu disitulikiti y'e Namayingo era nga ava mu Busoga region ono ategeezezza nti ekyamazima ggye lya UPDF lyatandise okuweebwa eddimu ery'okutandika okuddaabiriza yunivasite eyo ey'e Busoga era nga twagala etandike okukola bw'ogeraageranya twetaaga ensimbi ezisoba eyo mu buwumbi obuna okugiddaabiriza okuggweera ddala obulungi ate mu gw'omunaana ebe ng'etandise okukola bulungi nnyo era nga wano
twagala weba etandise tuleete wano palamenti tugisabe ekkirize approving essente ezo ezituwe ate tutandike okukola ate era n'abagamba yunivasite eno ey'ebusoga temulowooza nti egenda kusomesa babusoga bokka buli muntu asobola okuva eri nga bwe kiri nti abantu bava emitala w'amayanja ne bava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne bajja ku ssettendekero ekkulu ow'e Makerere okufuna obuyigirize obwa waggulu obw'enjawulo. So munnange abantu bano balekeddwa we batyo ab'e Bunyoro nga ababaka ba palamenti tebakkaanya abatuula akakiiko ak'ebyenjigiriza nga tebakkaanya n'obwo obuwumbi bw'ensimbi bwe baagala nga bagamba ekitali ekyo munoonye ekifo ekirala. Lwaki mwesibye ku kino? Muyinza okuba nga nammwe mufunamu, muyinza n'okuba nga mwe bannannyini kifo olw'okuba temwagala kukiweerayo awo. Ye ate naye ekirala mugamba mutya nti oli yabawa ebyobwereere, munoonye ekifo ekiriko ekyapa. Olwo gavumenti ezimbe yunivasite mugulefune ekyapa nga kiri mannya nga kiri mu mannya ga yunivasite eyo Bunyoro University nga ne baba waliwo ayagala obbanyeenya tewali ayinza banyeenya, naye temuyinza agamba nti baba wettaka lya bwereere ate nannyini ttaka n'abagamba nti ebiri mu ttaka lyange eyo si bingi nnyo, just mulimu miti mujja kumpa obuwumbi bw'ensimbi buna n'ekitundu. So munange bano babagambe basooke baddeyo wabeewo okunoonyereza okugenda okukolebwa okuviira ddala mu kakiiko bagendere ddala ku ground batunuulire ettaka kika ki eri eryogerwako, tetuganye ika 10 n'erituddewa liri mu kitundu ki, liri mu kifo ki, emiti egyogerwako egyo egiringa egya zaabu gyo gifaanana gitya. So embeera bwetyo webadde ku sayidi ey'akakiiko. Embeera ng'eyo bitadde ku bbali mukwano gwange ate era wetuddako mu palamenti mu lutuula lwa palamenti olwaleero era tulabye nga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga mu regions oba mawanga foreign affairs ne mu regions ez'enjawulo gy'oyinza ogamba state minister for regional cooperative. Yes, olunaku olwaleero alabiseeko mu kakiiko aka palamenti okuleeta alipoota okunnyonnyola ku ebyo ebyalabikiddeko mu ggwanga erya DRC Congo era nga ono lunaku olw'ejjo kate ababaka ba palamenti zetikugajambula mbakisosizza nnyo. Omunnange olunaku olwaleero tulabye nga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga ez'amawanga g'ebweru regions omukulu John Mulimba ono olunaku olwaleero alese alipoota ekwata ku ebyo ebyalabiseko olunaku olw'eggulo n'ategeeza oba n'agumya bannayuganda nti abantu bonna embeera eri mu ggwanga lya DRC Congo ntebenkevu yateredde dda era nga n'abakyalinayo abantu baabwe mubeere bagumu, abantu bali safe, bali kumpi kudda era nga bataddewo enteekateeka ennyonyi ey'okubazza, naye gomba mubalaba nga tebannadda mube bagumu nti bagenda kujja kuba n'ennyonyi yennyini erina okutunula erabe eyitawa awatali bulabe. Munnange nno ono okuvayo bw'ati kiddiridde olunaku olw'eggulo ababaka ba palamenti ab'enjawulo naddala nga bakulembeddwamu akulira oludda olwabula gavumenti mu palamenti omukulu Joel Ssenyonyi yayimuse n'agamba bannange twagala gavumenti ennyonnyole eggwanga Uganda eyimiridde etya mu butebenkevu n'obukuumi bwayo wano munda n'ebweru waayo naddala ku ebyo bye tulabye olw'eggulo badde ssaawa nga 8 awe n'agamba tulabye nga ekitebe ekya Uganda ekiri mu ggwanga lya DRC Congo kirumbiddwa ne kikumwako omuliro ate tumanyi nti bannayuganda bannaffe abali eyo abamu bakubiddwa n'emiggo. Mutubuulire ki ekigenda mu maaso. Twalabye nga n'olunaku olw'eggulo omukulu omwambaka akiikirira abantu b'Ekira municipality omukulu Ibrahim Ssemujunganda naye yagaseeko eddoboozi n'agamba munnange tuyinza okubeera wano naye nga tetuli batebenkevu ng'ekyabadde mu ekkongo eno mu DRC Congo
kiyinza obutakomaawo tuyinza n'obifuna mu mawanga amalala ng'ate tuyinza obifuna ng'olumu biva ne ku ebyo ebizze ebyogerwa omuduumizi w'eggye ly'eggwanga omukulu Gen. Muhoozi Kainerugaba oba oliawo ebigambo bye bazaayogera bye biviiriddeko Uganda otandika okuyisibwamu amaaso okulumbibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala eri ababaka baabwe bye basindika obakiikirira. Era munnange twalabye ng'olunaku olw'eggulo amyuka sipiika wa Parliament Timothy Tayebwa yabannyonnyodde n'abagamba ensonga ezo ziri sensitive nnyo muzireke tulinde minisita avunaanyizibwa ku nsonga ezo ate alipoota atunnyonnyole byazze bitya byatuusewo bitya lwaki biri bityo tuyimiridde tutya ye ne ku bbanja eribanjibwa Uganda lyesasula tutuuseewa byonna katona ku lwaleero minisita ombeezi John Mulimba azze n'asoma alipoota n'ajanjulira Parliament naye byonna byayogedde ababaka balaze nti mbutuufu bagiyeemu amazzi oba bagibyemu ebituli nga bagamba byanyonyodde kiki nga tetubitegeera byebyo bye twabuuzizza eggigulo biringa kiki so munnange ono yannyonnyodde byanyonyodde ekyamazima naffe ab'amawulire byanyonyodde ng'olaba bwe bityo ate mugume embeera tannyonnyola kyekyabaddewo kyatuuseewo kitya buzibu ki obuliwo abantu baffe abali eyo so munnange ono tumaze asomye alipoota ye nga mpanvu nnyo era ababaka badde batandise okumwa its like nga onogamba okumwambalira ng'oli bw'aba ayogera nga naawe oyagala oyogere nga muwaanyisiganya nga baagala bawaanyisiganye ekitakkirizibwa mu palamenti nti mu palamenti oba olina ensonga yo gy'oyagala okwogerako oyina kufuna lukisa okuva ewa sipiika so munnange wano sipiika tabawadde mwaganya era n'abakumako tebagikubaganyizaako na birowoozo statement ye gyaleese n'abagamba ensonga zino za nkizo nnyo tetwetaaga zikubako ki zikubako ndowooza yonna tetuzikubako wadde endowooza yonna tuzireke so munnange n'agamba tuleke abavunaanyizibwa ku nsonga eyo bakikwasaganye wabula kasita ayanjule kye twamutumye tumuleke kwegamba deputy speaker n'amutaasizaawo naye ababaka babadde bagenda mutta ebibuuzo naffe tufunye akakisa wafulumyeeyo mu settenserezo giyita chambers netumugamba omukulu munnaffe munnange byonnyonnyodde nga tetubitegedde bulungi soka otubuulire ki ekiriwo abantu baffe bali bulungi tuli kikuki ebyokwerinda byaffe biri bitya n'atugumya n'agamba mugume bannange ebyo bibadde bitambula simanyi tulina kye twabasobezza ne balooka batulumba bannange si bituufu kwegamba n'asambajja ebizza ebyogerwa ebyo bw'ate byavudde ku bigambo by'omuduumizi w'eggye lya gundi lya UPDF w'eggwanga omukulu Gen. Muhoozi Kainerugaba byazaateeka ku mutimbagano ebyatuviiriddeko oba tuli awo baatukutte simanyi tuyina bye tukukusa something like that n'agamba si bituufu bali bayaaye bali babbi bali bayaga babadde baagala kubba ne bajja ne balumbawo ekitebe babbye kapeti bukapuboodi awo bintu we butyo ne balumyalumyako kawo n'abantu abalala naye nga tewali nsonga y'amaanyi n'agamba ate n'abannayuganda abali eyo bali safe abatayagala kudda twabasindise bagende mu Congo Brazzaville gy'aba babeera naye nga baagala okudda era enteekateeka weeri mubeere bagumu bagenda kudda ne tugamba ate bino bye tuwulira nti ku kitebe eyo mu Uganda ebadde teyinaayo mubaka waayo ebadde teyina ambasada bituufu n'agamba bannange tubakolere ki bannayuganda si bituufu era n'abisambajja ne tugamba kale ate tunaagamba ki nga bye boogedde byebyo era naffe bye babitugamba naffe tuyibaleetera mukwano gwange tukyagendera ddala mu maaso ndaba obudde bututwalaganya naye nga nkujjukiza nti Bamukare Enterprises Uganda Limited ye hardware yagaggadde kutuusaako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa wano mu ggwanga bano bakutuusaako ebintu omuli seminti emitayimbwa emisumaali emifaliso